Kati gwe tosobola balabirira zukubo. Muzeyi Matiya bosi emyaka 85 webukanga omugombola Malangala mu disitulikiti y'Emtyana yagombye ku poliisi oluvannyuma lwa mutabani we David Musi abadde yawasa muwala we Pena Nakibuuka okumusulira abaana. Ndeeteddeyo abaana 5 n'agamba ngu mukoddomi wabaleese n'abamusuulira oluvannyuma lwa muwala we okunoba naye oramugamba ngu yanoba naye yanobera tamanyiiyo. Abaana bagamba nti kitaawe Musi yabawadde bodaboda batwale wajjajjaabwe olwo nene awalekera kyokka teyatuuse waka n'addayo. Kati ani yabaleese? Ani? Mulokole yabaleese. Nga ate muzimu ti tuba tusudde wali taata atugobi n'obugoye bwo bulinga bupakire kati ne tugamba tukubirako ku busubu bw'ekiro essimu n'agamba kyemba mukola tugende mulabe Namiti abayepalu abaana batwale ku poliisi bano ne musaafu n'abaana be nga banyonedde ku ki. Bosa alabye olunaku lw'eze lulama nga talaba ku bazadde b'abaana bano olwo n'asala abatwale ku poliisi ekiwawu emuyamba okubalabirira. Ono ategeeza nga batalina wadde ennusu okuliisa abaana bano so nga takyalina mmere gy'alima. Kati gwe tosobola balabirira zukubo. Abadde n'akabeeramu abadde asibye obugwi bw'abaana era akawe osi w'ekiwawu Robert Mugabi nti abeere nako abaana basuulira ku poliisi bali 5 nga kuliko Yona Lukyamu, Fred Kakooza, Aniti Nakate, Rose Nampijja ne Moses Sempijja nga bonna bali wakati w'emwaka gumu ne 10. Ku poliisi ekiwawu bakira abaana bano bazanya nga tebafa era bagenda Bukedde TV1 ne bategeeza nti nnyabwe Nakibuuka yasse okumala wiiki ewedde olwo ne batandika okubonaabona. Mama yalazeewo. Mama yagenda ddi? Sunday. Mama we. Yagenda wa? Mama we. Osi w'ekiwawu Mugabi ategeeza nga batayinza kulabirira abaana bano kubanga bangi nnyo. Kakati poliisi eruwa ne bonaabona n'abaana nawe okubateeka tutulabawo naye tukyali waawo tutulina facilitation tutulina ki era yinza kwata mu nsawo yange okulaba ngu abaana bano balya babaawo era obwo buzibu butukyalina. Ayongeddeko nga babakanyedda n'omuyigo ogwo abazadde b'abaana bano. Ate ku poliisi Emtyana waliwo omwana alondeddwa ngo nali wakati myaka 5 kyokka nga tamanyi bazadde be gye babeera wadde amannya gaabwe. Luka Kajiri yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV1.